Yesu Yesu tumulindirira Yesu Yesu tumulindirira Yesu Yesu tumulindirira Yesu. Waffe twakuweebwa tuleme okusigala nga bamulekwa, n'olwekyo nga bwe twakuweebwa tukwegayiridde okulembere ekigambo kyo, era abawuliriza obawa omukisa, era naffe otuwe amagezi okusobola okumanya bulungi ekigambo kyo n'okukitegeera. N'olwekyo ku makya gano enkya ya leero nga bw'otuleese okwogera ku bibyo, tukwegayiridde gw'oba oyogera, ate abawuliriza obawa omukisa, ffenna tukwatibwe wamu ekisa kya Mukama ku lw'omusaayi gwe ogwayiika ku musaalaba, gweyongere okutulongoosa ku lw'ebibi byaffe, ate otuwa amagezi okusobola okweteekateekera obwakabaka bwo mu Mukama waffe Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Era nga bwe bulijjo tukikola, kaabe olina Bayibuli ey'Olunalwanda oba ey'Oluganda, yesembereze tusobole okutambulira wamu mu Mukama waffe Yesu. Bene data bavandimwe ab'Oluganda n'emikwano, nshuti zacu dukunda cyane kandi dukunda kwigana ijambo ry'Imana, ndabaramukije. mikwano gyaffe gye tutambulira wamu mu kigambo kya Katonda tubalamusizza. Reka ubuntu bw'Imana nanone bwongere bukore mu mitima yacu, ekisa kya Katonda kyeyongere mu mitima gyaffe, kandi ndabasabye cyane kugira ngo muhuguke maze twigane ijambo ry'Imana. Era tubasaba buli yenna okwebereramu tusobole okutambulira wamu mu kigambo kya Katonda. Muribuka yuko ejo twari turi kureba ijambo ry'Imana rikomeye cyane. Mujjukire nti nejjo twabadde tulaba ekigambo ekya Katonda eky'amaanyi ennyo, aho twatangiye insanganyamatsiko ivuga ngo ni gute umunyabyaha yahinduka umukiranutsi. Kubanga twatandika n'ekigendererwa ekibuuza nti omwonoonyi asobola okufuuka atya omutuukirivu. Ariko turi mu insanganyamatsiko y'ubutumwa bwa marayika batatu ku ngingo y'ubutumwa bwa marayika wa mbere. Era tulina ekigendererwa kya enjiri y'abamarayika basatu, naddala nga tusinzidde ku malayika asooka. Ubutumwa bwa marayika wa mbere twabonye yuko Yohana ari mu iyerekwa yabonye marayika wundi aguruka aringanira ijuru. Mu ngeri ey'enjiri y'abamarayika basatu twalaba malayika asooka Yohana nga yamulaba ng'abuuka mu bbanga ng'alina eddoboozi eddene. Uwo mumarayika yari afite ubutumwa bwiza nga bubwira abari mu isi yose n'amahanga yose n'imiryango yose. Oyo mumalayika yalina eddoboozi ddene okubuulira abatuula mu nsi n'ekika n'amawanga gonna. Kandi iyo Imana ikoresha abantu nk'abamarayika kugira ngo baguruke baringanira ijuru, ni ubutumwa bwiza ibigiye guhereza abantu. Abamarayika kitegeeza nti Katonda bw'aba alina enjiri gy'atuusa ku bantu, era kyogeddwa ng'abamarayika ababuuka mu bbanga, kubanga Katonda balina enjiri gy'ayagala kutuusa ku bantu be. Niyo mpamvu rero ijambo ry'Imana twarihaye ngo ritugirire umumaro maze rizatugeze ku bugingo buhoraho. Kyova olaba twaweebwa amaanyi g'ekigambo kya Katonda okusobola okutuuka ku bulamu obutagwawo. Ejo twari turi kwibaza ikibazo kivuga ngo ni gute umunyabyaha yahinduka umukiranutsi. Era tuludde we twatandika nga twebuuza omwonoonyi ayinza atya okufuuka omutuukirivu. Twabonye ikibazo aba bantu ko hari abantu benshi bari bagifite, ariko Yesu hari igisubizo yagiye abahereza mu ijambo rye. Twakiraba bulungi nti abantu abasinga baali bakyebuuza ekibuuzo ekyo, naye twakiraba nti Yesu yakiddamu ng'ayisitidde mu kigambo kye. Twabonye umusore w'umutunzi wari ufite ubutunzi bwinshi, uyu nguyu nawe yari afite iki kibazo cy'uko yaba umukiranutsi. Era twalaba omugagga n'agagga omulenzi, naye nga yalina ekibuuzo ky'engeri gy'asobola okuweebwa obulamu obutagwawo. Matayo igice cyawo cya 19 ku murongo wa 17 twabonye yuko Yesu hari igisubizo yamuhaye. Mu Matayo 19 olunyiriri lwa 17 twalaba Yesu ng'amuddamu. Uyu musore mutunzi yabaje Yesu ngo mwigisha mwiza, nakora cyiza kingo nzaraga ubugingo buhoraho. Kubanga omulenzi ono yabuuza Yesu Kristo n'amubuuza nti omutuukirivu nyinza kola ntya okuweebwa obulamu obutagwawo. Twabonye Yesu yaramusubije igisubizo cye gikomeye cyane, aramubwira ngo niba ushaka kugera ku bugingo buhoraho genda witondera amategeko. Era twaraba Yesu ng'amuddamu nti bw'oba oyagala obulamu obutagwawo genda okwata amateeka.
Iki gisubizo kirakomeye cyane kandi buri muntu wese twabonye uko ari cyo agomba kugeraho kugira ngo azagere ku bugingo. Kuno kudibwamu kw'amaanyi nnyo era twakira abantu buli yenna kwalina okutambuliramu okusobola okutuuka ku bulamu obutagwawo. Kandi twabonye n'undi mugabo w'umwigisha amategeko nawe wabaje ikibazo nk'iki ngiki, ariko Yesu nawe hari igisubizo yamuhaye. Era twalabammo omulala omuyigiriza ow'amateeka ne Yesu alina kye yamuddamu. Yesu yaramubwiye ngo mbese wasomye iki mu mategeko, amategeko avuga iki? Era Yesu naye yamubuuza wasoma ki mu mateeka era amateeka gakugamba ki? Twari turi kwibaza ikibazo kivuga ngo ni ukubera iki Yesu yakoresheje igisubizo kandi akagitanga kuri buri muntu wese. Twari twebuuza lwaki Yesu yabaddamu bw'ati ate nga buli yenna gwe yaddamu bw'atyo bwe yamuddamu. Twabonye neza yuko amategeko y'Imana ariyo mico y'Imana kandi abantu bose bagomba kuyumvira. Twalabanga amateeka ga Katonda z'empisa za Katonda era nga zikakata ku bantu bonna. Ariko twabonye neza yuko muri kamere y'umunyabyaha atashobora kumvira amategeko y'Imana. Naye twagenda kwetegereza obulungi ng'omwonoonyi tasobola okukwata amateeka ga Katonda. Amagambo twabonye mu cyigisho cya mbere aboneka mu Baroma mu kicero cya 8 ku murongo wa 7 twabonye neza yuko kamere y'umunyabyaha ari umwanzi w'Imana. Twakiraba bulungi mu Barumi sura 8 olunyiriri olw'omusanvu ne tulaba nga okulowooza kw'omwonoonyi kubi ddala tekusobola n'okukwatagana ne Katonda. Twabonye neza yuko kamere y'umunyabyaha idashobora kumvira amategeko y'Imana, niyo mpamvu hasabwaga umuntu utarigeze gukora icyaha kugira ngo atubashishe kumvira amategeko. Twalaba nga okulowooza kw'omwonoonyi tekusobola okukwata amateeka ga Katonda. Kyova olaba twali twetaagisa omuntu atasobyangako ye Emmanuel Yesu Kristo omwana w'endiga ajjako ebibi by'abantu. Ubuntu bw'Imana buratangaje cyane kandi muri Kristo Yesu honyine niwe umunyabyaha abasha kongera kwiyunga n'Imana. Ekisa kya Katonda ky'amaanyi nnyo kubanga mu Kristo Yesu omuntu wasobola okwenenya n'addamu n'afuuka omwana wa Katonda. Twabonye neza yuko ubwo igicumuro cyazanywe n'umuntu umwe, ariko ubugingo buhoraho nabwo iyo umuntu yizeye umuntu nanone yongera kungwa n'Imana muri Kristo Yesu. Era twakiraba bulungi nti ng'okusobya kwaleetebwa omuntu omu era n'obutuukirivu obwaleetebwa Kristo Yesu buli yenna asobola okubutuukako ku lw'okukkiriza. Imana yacu yishimwe cyane ku bw'igitambo cya Yesu kandi tugiye kongera tujya imbere ngo turebe nanone ku mategeko y'Imana ndetse n'uburyo tugomba kuyubahiriza. Era Mukama waffe yebazibwe ku lw'omwana we Yesu Kristo kubanga nekati tugendagenda mu maaso okumanya omwonoonyi ayinza atya okukwata amateeka ga Katonda. Ejo twarebye neza amategeko y'Imana ko afite imigabane 2. Jo twakiraba bulungi nti amateeka ga Katonda galimo emigabo 2. Iki gisubizo Yesu yagitanze muri Matayo ikicaro cya 22 ku murongo waho ku murongo wa 35. Mu Matayo 22 olunyiriri lwa 35 twakiraba bulungi nti Yesu yayogera nti amateeka ga Katonda galimu emigabo 2. Yesu yavuze amategeko aruta ayandi gukomera kandi ayo ngayo niyo ashingiyemo amategeko 10 yose. Era Yesu yayogera ku mateeka agasinga obugumu ate aga amateeka ngege galimu eby'amateeka byonna n'eby'abanabbi. Ejo twabonye yuko Yesu yavuze itegeko rya mbere yuko ari itegeko rivuga gukunda Imana ndetse n'umutima wacu wose. Era twakiraba bulungi Yesu yayogera kuteeka erisooka okwagala Mukama Katonda waffe n'emitima gyaffe gyonna n'emmeeme yaffe yonna. Kubera yuko twabonye yuko amategeko ariyo ashingiye imico y'Imana kandi tugomba kuyubahiriza. Kubanga twakiraba bulungi nti amateeka ga Katonda z'empisa za Katonda n'olwekyo tulina ogakwata. Kandi tukabona yuko aricyo gisubizo Yesu ari gutanga kugira ngo tuzagere ku bugingo buhoraho. Ate ne tulaba nga kwe kuddamu kwa Yesu kwe yaddamu abaamubuuza okusobola okuweebwa obulamu obutagwawo. Mbese amategeko koko yakiza umuntu ibyaha? Naye kituufu amateeka gayinza okwonya omuntu ekibi? Twabonye neza yuko bitashoboka, ahubwo muri Kristo Yesu iyo umuntu yizeye niwe ukira icyaha. Twakiraba bulungi nga tekiyinzika wabula mu Kristo Yesu
omwononyi bwamukiriza bwasobora okuwona ekibi. Ariko umuntu ashobora kwibaza ati ariko se nimba dukizwa n'ubuntu bwa Kristo none amategeko yaba amaze iki? Era omuntu ayinza kwebuuza bwe tuba nga turokokera mu Kristo Yesu ate amateeka gagasa ki? Reka mbabwire yuko amategeko afite agaciro gakomeye cyane. Era oyina kimanya nti amateeka gayina omugaso era gabeeyi nnyo, kuko twabonye yuko ari imico y'Imana kandi kamere y'umuntu itashobora kuyubahiriza. Kubanga twakiraba bulungi nti amateeka ga Katonda z'empisa za Katonda kyova olaba omwononyi tasobola okuzituukako. Twabonye neza yuko amategeko y'Imana tugomba kuyumvira ngo biduheshe umugisha. Naye twakiraba bulungi nti tuyina okugondera amateeka ga Katonda tusobole okuweebwa emikisa. Twabonye neza yuko Yesu ari ugomba kuyadufasha kugira ngo tubashe kuyumvira. Twalaba nti twetaaga obuyambi obwa Kristo Yesu okusobola okugagondera. Niyo mpamvu twabonye irarika riboneka muri Yohana 10:16 rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Kyova twalaba mu Yohana sura 3 olunyiri lwa 16 nga lugamba nti kubanga Mukama Katonda yayagala ensi bw'atyo. Nibyo byatumye itanga Kristo mwiza ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Era n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu amukiriza aleme okubula wabula abeere n'obulamu obutagwawo. Ejo twari turi kwibaza ikibazo kimeze ngo mbese none amategeko y'Imana Kristo yaba yarayakuyeho? Jo twayebuuziza nti ddala amateeka ga Katonda Yesu yagajjako? Twabonye neza yuko ayo mategeko Yesu atayakuyeho kandi nibyo tugiye kwiyongeramo imbere ngo tubirebe neza. Twakiraba bulungi nti Yesu Mukama waffe Yesu teyajja okudibya amateeka oba eby'abanabbi wabula yajja okubituukiriza. Kyova olaba ne kaakati tukyagenda mu maaso okubiraba bulungi. Hari abavandimwe benshi bajya bigisha yuko igitambo cya Yesu cyakuyeho amategeko. Waliwo abanabbi abalimba nti saddaaka ya Kristo Yesu yajjako amateeka. Kandi nagira ngo mubwire yuko yari imigambi ya Satani kuko n'intambara yatangiriye mu ijuru. Naye ate ekyo kye kigendererwa kya Satani kubanga lwe lutalo olwatandikira mu ggulu. Satani mu ijuru yatangiye arwanya amategeko y'Imana. Satani okuva mu ggulu yararwanyisa amateeka ga Katonda kuko yashakaga kwishyira hejuru y'Imana maze ngo intebe ye ayizamure hejuru y'Imana. Kubanga yari ayagala kwegumulumiza mu maaso ga Katonda n'entebe ye agiteeke waggulu wa Katonda. Nibyo byatumye Imana imwohereza mu isi maze ageze mu isi atangira guhiga umuntu Imana yaremye. Kyova olaba Katonda yamugoba mu ggulu naggwa wano ku nsi n'atandika okuyiga n'okuyiganya omuntu Katonda gwe yatonda. Kubera yuko ijambo ry'Imana litubwira ko Satani yari afite ubwiza n'ubwenge buruta ubw'umuntu. Kubanga ekigambo kya Katonda kitulaga nti Satani yalina obulungi n'amagezi okusinga abantu. Niyo mpamvu yagiye muri Edeni atangira gushuka Eva amugusha mu cyaha. Kyova olaba yalimbalimba jjajjaffe Hawa Eva n'amusuula mu kibi. Niyo mpamvu rero umuntu yacumuye ku Mana kandi akagibwaho n'igicumuro cy'amategeko. Kyova olaba omuntu yasobya eri Katonda era nagwa mu kibi ekyokusobya amateeka. Igitambo cya Kristo cyongeye kunga abantu n'Imana ariko Satani n'ubu aracyakora uburyo bwose bwo gushuka abantu. Saddaaka ya Kristo Yesu yaddamu okutugata ne Katonda nene sawa yakakati omulyolyo mitatudde. Bwa mbere mu ijuru yabanje guhimba ikinyoma cy'uko amategeko y'Imana nta muntu ushobora kuyubahiriza. Era mugulu Satani yayegulumiza n'atakiriza okwata amateeka ga Katonda. Yateje umwuka mubi mu bamarayika abwira abamarayika yuko ntago mu ijuru ntago abamarayika bashobora kumvira amategeko. Era bwe yali alimba abamarayika abaali batukuvu yabalimba nti amateeka ga Katonda tebasaanidde okugagondera. Ibyo bintu ntabwo yageze bihindura ageze mu isi. Era ne sawa ya kakati yalimbalimba abantu okusobya amateeka. Ahubwo yabikomereje mu murimo wa Edeni arangije acumuza Eva. Era kyova olaba yatandikira mu nnimiro ya Edeni we yaleetera ekikemo ku Eva.
kandi nacyo akomeje gukora no muri iyi minsi, abwira abantu yuko kumvira amategeko bidashoboka. Era n'essaawa ya kaakati ebikemo bya Sitaani akyatambula nabyo mu maaso okugamba abantu nti tebasaanidde okugondera amateeka ga Katonda. None se nshuti yanjye muvandimwe, ate ggwe mukwano ow'Oluganda, niba Satani yaramanukanye kimwe cya gatatu cy'abamarayika bo mu ijuru kandi bari beza, era bw'aba nga malayika Setaani yagobwa n'abamalayika ekitundu kya kusatu ate nga baali balungi, aba bana akabashuka kandi akabavana ku Mana, ate naaba nga yabalimbalimba n'abajja ku Katonda, byari ibiremwa by'umwuka biturusha ubwiza n'ubwenge, ate nga byali bitonde eby'omwoyo ebitusinga obulungi n'amagezi. mbese muratekereza mute twebwe kazatugenza ate nitumwumvira? Mulowooza nti singa ffe tubanga tugendedde ku bulimba bwe kiki ekiriddako? Niyo mpamvu rero mu buntu bwa Kristo bwonyine aribwo hariho tugomba kurokokera. Kyova olaba mu kusaasira kwa Katonda we wali obulokozi mu kisa kya Katonda. Niyo mpamvu tugomba kwisunga Kristo cyane kugira ngo atuneshereze. Tulina okwekweka mu Mukama waffe Yesu Kristo okutufuula abawanguzi. Iki kintu cy'ikinyoma Satani yakomeje kugihimba, kubanga obulimba bwa Sitaani bwo bukyayengera okutambula mu maaso, kandi guhera mbere na mbere kugeza n'ubu ngubu amategeko y'Imana azaba intambara ikomeye. Era nga bwe byasooka ne kaakati n'emirembe egiriddako amateeka ga Katonda mulimu olutalo olw'amaanyi. Amategeko y'Imana niyo nsanganyamatsiko ikomeye cyane Satani ari kurwanya. Amateeka ga Katonda Sitaani agalwanyisa okuva edda nedda, kuko ariyo mico y'Imana itugeza ku buntu bwa Kristo, kubanga z'empisa eza Katonda ezitutuusa ku Kristo Yesu. Ijambo ry'Imana ryo ryatubwiye yuko amategeko yatubereye umushorera. Bayibuli eraga bulungi nti amateeka ga Katonda ge mukulembeze, kuko amategeko y'Imana ari amenyekanisha icyaha, kubanga amateeka ga Katonda ge galaga ekibi. Niyo mpamvu rero tugomba kumvira amategeko biciye mu buntu bwa Yesu ngo biduheshe umugisha. Kyova olaba tulina okugondera amateeka ga Katonda nga tuyise mu kisa kya Yesu Kristo okufuna omukisa. Satani yayimbye ikindi kinyoma gikomeye cyane cy'uko urupfu rwa Kristo rwakuyeho amategeko. Era Sitaani yalimba abantu nti Yesu ke yafa nti amateeka gavaako. Abantu bibwira yuko bakizwa n'ubuntu ariko amategeko bakayashyira ku ruhande. Abantu abamu bamanyi nti balokolebwa lwakisa amateeka ne bagasuula ebbali. Ndagira ngo mbabwire ko wari umugambi wa Satani, naye ekyo kye kigendererwa kya Sitaani. nk'uko yagushije abamarayika bera mu ijuru niko natwe ashaka kutugusha. Nga bwe yasuula abamalayika abatukuvu mu ggulu naffe bw'atyo bw'ayagala okutusuula. Ibyo bintu Satani yarabihimbye neza, kandi ku musozo w'intambara azerekanwa yuko ari umunyabinyoma. Setaani aludde ng'alimbalimba abantu, naye ku nkomenkerero ya byonna alirabika ng'omulyoolyomi. Ndagira ngo mbamenyeshe neza yuko Yesu Kristo adukunda cyane kandi adushakira ibyiza. Yesu Kristo atwagala era atwagaliza ebirungi. Ndagira ngo mbasomere amagambo twari turi gusoma ejo mu gitabo cyitwa Ifuzwa ibihe byose. Tugenda kusomako ku mwoyo gw'obunabbi ekigambo kye twasomako jjo. Ku magambo ari hano hasi kuri 302 hari amagambo avuga ngo, turi ku peji 62 ekigambo ekigamba nti mu bihe ndetse n'urupfu rwe Kristo, mu biseera eby'okufa kwa Kristo Yesu yagaragaje ko ubutabera bw'Imana budakuraho imbabazi zayo. Yesu yalaga nti amateeka ga Katonda tegajjako okusaasira, ngo ariko icyaha gishobora kubabarirwa nta kindi kintu kiyongereyeho. naye ate bambi omwonoonyi asobola okusonyiyibwa awatali kintu kirala kyonna. Ibirego bya Satani byaramaganwe, kubanga Setaani okuwaaba kwawaaba Yesu takukiririza. Imana yahaye igihano gikomeye cyane cy'urukundo rwayo, kubanga Katonda yalaga bulungi okwagala kwe, kubera yuko urupfu rwa Kristo rwerekana urukundo rw'Imana. kubanga okufa kwa Kristo kulaga bulungi okwagala kwa Katonda. Satani rero yahimbye ubundi bushukanyi. Nolwekyo Sataani yafera abantu n'abalimbalimba, yavuze yuko imbabazi zikuraho ubutabera bw'Imana, era ye n'alimba n'alaga nti okusaasira kwa Katonda kujja kwa amateeka.
avuga ko urupfu rwa Kristo rwakuyeho amategeko ya se. N'alaga nti okufa kwa Kristo kwajjako amateeka ga Katonda. Ariko iyo biza gushoboka yuko amategeko ahindurwa, naye ate singa kyasoboka nti amateeka gakyusiddwa cyangwa gakurwaho agace gatoya, oba ne gaggyibwako akatunda akatonotono, Yesu Kristo ntabwo yari kugomba gupfa bavandimwe. Yesu Kristo teyalifudde. Ariko gukuraho amategeko y'Imana byari gutuma icyaha gihoraho iteka ryose. Naye ate okujjako amateeka byandireetedde ekibi okufuga emirembe n'emirembe. Ndagira ngo babwire yuko ibyo Satani ubu ngubu ashyize imbere cyane, ne Satani kati saawa eno kyakulembeza ni ibyo kwereka abantu yuko amategeko y'Imana yakuweho, okulimba abantu nti amateeka ga Katonda gavaako, akavuga yuko abantu bagomba kwizera gusa igitambo cya Yesu, ibyo bihagije. n'alimba abantu nti kasita okkiriza Yesu Kristo ekyo kimala. Kandi amategeko y'Imana ndababwira yuko akomeye cyane bavandimwe. Naye ate abooluganda amateeka ga Katonda magumu ddala, nubwo atari yadukiza ahubwo atumenyesha icyaha cyacu. newankubadde nti siga gatuwonya wabula gatulaga obutali butuukirivu bwaffe. Kuko ijambo ry'Imana ryanditse muri Yakobo igice cyaho cya 4, kubanga mu Yakobo sura 4, nimufate Bibiliya zanyu tugere mu gitabo cya Yakobo. tukwate buli yenna Bayibuli ye engabo ye ogisembeze kumpi ngabo yo, tugende mu Yakobo sura 4. Mu gitabo cya Yakobo igice cyaho cya 4, Yakobo sura 2 ku lunyiriri olw'okumi olutugamba nti kubanga omuntu yenna bw'aba akwata amateeka gonna naye n'asobyamu limu ng'azizza omusango gwa gonna. Kubanga oyo eyayogera nti toyendanga ate yayogera nti totanga, kale bw'otoyenda naye notta ng'ofuuse mwonoonyi w'amateeka. Nga kino kitegeeza nti buli yenna akwata amateeka gonna n'asobyamu limu ng'azizza omusango gwa gonna. Kitegeeza amateeka gonna 10 gatambulira awamu. Reka mbabwire bavandimwe, Imana iradukunda cyane, era abooluganda Katonda atwagala nnyo, niyo mpamvu yatumenyesheje amategeko yayo ngo atumenyeshe icyaha. era kyova olaba Katonda tuteerako amateeka ge tusobole kumanya obunafu bwaffe n'obutali butuukirivu bwaffe. Kuko amategeko y'Imana atavuze ngo ntukice ntabwo twamenya ko ari icyaha. Kubanga etteeka lya Katonda singa teryagamba nti totanga, gwe wandisa abantu ng'omanyi nti toli mu kibi. Iyo amategeko atubwira ngo ntugasambane ntabwo twari kumenya ko ari bibi. Singa etteeka lya Katonda teryagamba nti toyendanga, tewanditegedde nti obwenzi bubi nnyo. Rero ntabwo Imana yakuyeho amategeko yayo cyangwa urupfu rwa Kristo. N'olwekyo Katonda teyaggyako amateeka olw'okufa kwa Kristo, ahubwo amategeko y'Imana ni indorerwamo ituma twireba tukamenya ikizinga cyacu. era amateeka wabula galinga endabirwamu gye twerabamu ne tumanya obukyafu obutuliko. Amategeko y'Imana yayandi yatangiriwe mu Kuva, era amateeka ga Katonda agalabika mu Kuva sura 2, Yesu yatangaje amagambo aremereye cyane ayabwira Mose. Yesu yayogera ekigambo eky'amaanyi nnyo ku Musa. Kandi aya mategeko y'Imana ndagira ngo mbabwize ukuri yuko ari amategeko yerekana imico y'Imana nyakuri. Kubanga gana amateeka ga Katonda ge galaga empisa za Katonda mu mazima. Mu Kuva igice cya 20 kuhera ku murongo wa 1, kubanga mu Kuva sura 2 okutandikira ku lunyiriri olusooka, Imana yabwiye Mose amategeko yayo kugira ngo abantu bayumvire. Mukama Katonda yalaga amateeka ga Katonda buli yenna asobole okugagondera. Ndagira ngo tugende tuyinjire muri aya mategeko y'Imana kuko twamaze kubona ko arimo imigabane 2. Tugende mu maaso n'okumanyagana amateeka ga Katonda kubanga twakiraba bulungi nti galimu emigabo 2. Nubwo tuzagenda tugaruka kuri buri tegeko ubwaryo, newankubadde nti tuliba nga tuyiga etteeka ku teeka, ariko nagira ngo turebe ino migabane 2 Yesu yavuze kandi turebe n'uburyo twayubahiriza. twagala tulabe bulungi gino emigabo 2 ate
Yesu gyayogerako tumanye n'engeri omuntu gyasobola okugagondera. Ndagira ngo mbibutse ko turi kureba ubutumwa bwa malayika wa mbere. Saawa eno tuli ku njiri eya malayika asooka ubwo yagurukaga arenganije ijuru afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose. Kubanga yabuka mu bbanga ng'alina eddoboozi ddene okubulira abatuula mu nsi nga n'enjiri y'emirembe n'emirembe. Ubwo butumwa bwiza bw'iteka ryose bubwira abantu kumvira Imana kandi bakayihimbaza. Ate y'enjiri y'emirembe n'emirembe ebuulira abantu okutya Katonda n'okumuwa ekitiibwa. Kubera yuko baduha umuburo kuko urubanza rw'Imana rugiye rwinjiyemo. Kubanga omusango gwa Katonda gwayingira dda kugira ngo umuntu atazahura n'urubanza rw'Imana maze rukamutsinda. Twagala omuntu aleme kusinkana omusango gwa Katonda kubanga guli musinga. Niyo mpamvu je twabonye yuko twishingikiriza kuri Kristo mwavoka wacu. Era kyova olaba abantu tulina okubeera mu Kristo Yesu nga Looya waffe ngo biduheshe imigisha yo kuzatsinda urubanza rw'Imana. Okufuna omukisa okusobola okuwangula guno omusango gwa Katonda. Ndagira ngo babwire yuko imbere y'Imana tureba ko twisha amategeko y'Imana. Kubanga omusango gwe tulina mu maaso ga Katonda gwa kusobya amateeka ge. Ariko umunyabyaha yishingikirije kuri Kristo amubabarira ibyaha bye. Naye bamba omwonoonyi singa aba akkiriza mu Kristo Yesu ayinza okusonyiyibwa ebibi bye. Ibyaha byacu iyo tubibabarire muri Kristo Yesu, era okusonyiyibwa ebibi byaffe mu Kristo Yesu nibyo byongera kutwunga n'Imana ko twisha amategeko y'Imana. Tuddamu okufuuka abaana ba Katonda kubanga twali boonoonyi mu mateeka ga Katonda. Maze urupfu rwa Yesu wa wundi twabonye wumviye amategeko y'Imana, aho nno okufa kwa Kristo Yesu kubanga yagondera amateeka ga Katonda bikaduha uburenganzira bwo kubarwaho ibyo yadukoreye ku musaraba. Era okufa kwe kutuwa obuyinza n'okutegeera bulungi essuubi lye twaweebwa mu musaayi gwa Kristo Yesu ku musalaba. Ejo tuzareba itangiriro ry'urugendo rwa Gikristo by'umwihariko, kubanga n'enkya tujja kulaba bulungi engero omuntu gy'asobola okutandika olugendo lw'obukristaayo. Ariko turi kureba ikibazo kigomba kubanza kwibazwa n'umuntu wese cyo kumvira amategeko. Naye saawa eno tuli ku nsonga y'engeri buli yenna amateeka ga Katonda gamukwatako. None ayo mategeko tugomba kumvira ni ayahe? Naye aga amateeka ge gali luddawa? Tuli mu Kuva ssuula 2 okutandikira ku lunyiriri olusooka. Reka turebe itegeko rya mbere Imana yabwiye abantu bagomba kumvira. Etteeka erisooka Katonda lye yawa abantu okugondera. Iri tegeko rya mbere rivuga amagambo akomeye cyane. Iri netteeka lirina amaanyi lirina ekigambo eky'amaanyi nti ku murongo wa 3 w'iki cyaravuga ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Ku lunyiriri lwa 2 w'ekitundu kino 2 okuva gamba nti nze Mukama Katonda wo eyakujja mu nsi ey'Emisiri mu nyumba ey'obuddu, tobanga n'abakatonda abalala wendi. Iri tegeko rirakomeye cyane kandi tugomba kuryumvira bavandimwe. Lino etteeka ly'amaanyi ffenna tulina oligondera. Kandi Imana ibuzanye ikindi kintu cyose cyasimbura kuko ari Imana nyirizina. Era Katonda tayagala ekirala ky'okulembeza kubanga Katonda yasooka kubanga yakutonda. Imana yanga ikindi kintu cyose abantu bayisimbuza. Katonda tayagala okugatika ebirala by'omugatika naye tabyagala. Ariko kubera ko Satani ashaka yuko tuzarimbuka, naye mulyomi kubanga yagala tutwala mu Geyeena, Satani yashyize ibindi bintu mu bantu kugira ngo babyizere ariko bareke kwizera Imana. Satani alina byalimba abantu okwesiga mu kifo ky'okwesiga Katonda. Abantu bafite izindi mana bizera, abantu babeera no Katonda bwabwe obulala bwe bakkiriza. Abantu bafite imana z'abakurambere babo itari Imana nyakuri. Abantu babeera ku bakatonda abalala b'abajjajja ate abatali Katonda ow'amazima. Abantu bagerageje kwizera Imana nabo Satani abashyira mu butunzi bw'isi no gushaka amafaranga. Era abamu kubakkiriza Katonda nabo Satani abalimbisa eby'obugagga olw'okwenoonyeza ssente, bigatuma bacumura kuri itegeko rya mbere Imana yahaye abantu. Era ne basobya etteeka lya Katonda erisooka Katonda lye yawa abantu. Itegeko rya kabiri Imana yavuze ibwira abantu, etteeka eryokubiri Katonda lye yabulira abantu, riri ku murongo wa 4. Reka turyumve. Liri ku lunyiriri olw'okuna tuluwulire ligamba nti teweekoleranga ekifaananyi ekyole
newankubadde ekifaananyi eky'ekintu kyonna kyonna ekiri waggulu mu ggulu, newankubadde ekiri wansi ku ttaka, newankubadde ekiri mu mazzi agali wansi w'ettaka. Tobivunamiranga ebyo, so tobiweerezanga, kubanga nze Mukama Katonda wo ndi Katonda wa buggya abiwalana kuba abaana ab'ebibi by'abajjajja baabwe okutuusa ku mirembe egy'okuba nakasatwe ne kuba nakana egy'abantu abankyawa, era ndiramu abantu nga 10 abanjagala abakwata amateeka gange. Nshuti yanjye bavandimwe, era abooluganda n'ab'emikwano, ndagira ngo babwire yuko iri tegeko ryishwe cyane, era lino etteeka abantu twalisobya nnyo, kandi aya mategeko tuzayagarukaho by'umwihariko ngo turebe uburyo Satani yishe imigambi y'Imana. Era lino etteeka tujja kuliddamu abantu basobole okutegeera engeri Satani gy'ayononya abantu, kuko abantu biremera ibindi bishushanyo bibajwe, kubanga abantu batonzewo ebifaananyi ebyole, ndetse n'abavuga yuko bakorera Imana kandi bakagaragara nk'abakristo. Era n'abantu abeerimbise mu bya Katonda nga bagamba nti bakristaayo. Iri tegeko ryararwanyijwe cyane kugezwa naho rikurwa mu mategeko 10 y'Imana. Lino etteeka lyarwanyisibwa nnyo okutuusa bwe baalijja n'amateeka ga Katonda. Tuzareba neza Satani abantu yakoresheje ngo bakure iri tegeko ry'Imana. Tuliraba bulungi Satani abantu bakozesa okujjako lino etteeka erigaana abantu okuvunamira ebifaananyi n'ebyole. Abantu benshi cyane bavuye ku Mana kubera kutumvira iri tegeko rya kabiri, kubanga abantu abasinga bawabye obutagondera lino etteeka eryokubiri. niyo mpamvu tuzarigarukaho by'umwihariko ngo turebe umugambi w'Imana yari ifite kuri iri tegeko. Era tuliraba bulungi engeri Katonda gye yapulaninga ku lino etteeka eryokubiri. Itegeko rya gatatu Imana yavuze, era etteeka eryokusatu Katonda lye yayogera, riri ku murongo wa 7. tulisanga ku lunyiri lw'omusanvu erigamba nti, tobayiriranga bwereere erinnya lya Mukama Katonda wo, kubanga mu maaso ga Mukama omusango guli musinga omuntu alayirira obwereere erinnya lye. Ibi bintu nabyo Satani yarabigoretse cyane, bino nabyo Satani yabirinnyamu. iri tegeko rya gatatu Satani yarikuyeho nanone, era etteeka eryokusatu nalyo Satani n'alijjamu, atuma abantu bivugira izina ry'Imana uko bishakiye, era kyova olaba abantu erinnya lya Katonda bamala galyogerera obwereere. kandi Imana yacu ni Imana yo kubahwa cyane, naye bambi Katonda waffe wa kitiibwa ennyo. niyo mpamvu iri tegeko abantu nabwo bazaribazwa, ariko turi hano ngo tubabwire yuko rigomba kubahirizwa. Era kyova olaba tutudde wano okubayigiriza okumanya nti lino etteeka lino okugonderwa. Imana nidufasha nabyo tuzarigarukaho by'umwihariko. Era lino etteeka nalyo tuliriddamu bulungi. Ku murongo wa 8 w'iki gice naho hari irindi tegeko ry'Imana nshaka ko mwumva neza. Era no ku lunyiriri olw'omunaana okuva sura 2 etteeka eryokuna ligamba nti, jjukira olunaku olwa Sabbiiti okulutukuzanga, ennaku omukaaga okolanga emirimu gyo gyonna, naye olunaku lw'omusanvu ye Sabbiiti eri Mukama Katonda wo. Olunaku olwo tolukolerangamu mirimu gyo gyonna, so naawe weka newankubadde omwana wo omulenzi, newankubadde muwala wo, newankubadde omuddu wo, newankubadde omuzaana wo, newankubadde ebisolo byo, newankubadde munnaggwanga ali omumwo, kubanga munaku omukaaga Mukama mwe yakolera eggulu n'ensi, ennyanja n'ebintu byonna ebirimu, n'awummulira ku lunaku olw'omusanvu. Mukama kyeyava aluwa omukisa olunaku olwa Sabbiiti n'alutukuza. Nshuti zanjye namwe bavandimwe bacu, era abooluganda n'emikwano, ndagira ngo babwire yuko Satani atanezerewe cyane muri uyu mwanya, era kyetumanyi Satani munyiivu nnyo mu kaseera kano. iyo amategeko y'Imana ari kubwirwa abantu ararakara, kubanga amateeka bwe gasomebwa Satani anyiiga nnyo, kuko adashaka yuko abantu bayumva kandi ngo
bayamenye. Kubanga Satani tayagala abantu okumanya amateeka ga Katonda n'okugategeera. Kukazi neza yuko abantu nibatayumvira bazacibwa nk'uko nawe yaciwe. Kubanga Satani akimanyi nti abantu bwe batagondera amateeka ga Katonda baligobebwa mu maaso ga Katonda nga bwe yagobebwa. Iri tegeko rya kane ni itegeko riremereye cyane. Era lino etteeka eryokuna ly'amaanyi nnyo. Kandi Satani nabyo yarikuye mu mategeko y'Imana abantu bagomba kumvira. Era Satani nalyo yalisangula live mu mateeka ga Katonda abantu lyegebe n'ogondera. Nabwo tuzareba abantu yakoresheje ngo batuma abantu bagira urujijo kandi bakurikurikiza. Era tuliyetegereza bulungi baani Satani bakozesa abantu basobole okubula. Nini Satani yakoresheje kugira ngo amategeko y'Imana akurweho? Tugenda kutegera bulungi ani Satani gwe yakozesa okujja kwa amateeka ga Katonda. Satani ntabwo akunda kuza ngo tumurebe, ahubwo yifashisha ibikoresho by'abantu. Era Satani sawa zino tosobola mulaba lwatu naye yeyambisa abantu. Muribuka yuko muri Edeni yakoresheje inzoka. Era ne mu biseera bya Edeni mu lusuku yayekweka mu musota kugira ngo ishuke Eva kandi mugushe mu cyaha. Era nalimbalimba Eva era namusula mu kibi. Ku ngingo yitwa amategeko y'Imana Satani nikako akunda kubikora. Era kukikwatagana n'amateeka ga Katonda Satani yekweka mu kintu ekirala. N'ubu ngubu Satani hari abantu yakoresheje kuri isi yacu kugira ngo amategeko y'Imana yicwe. N'essaawa ya kakati Satani ayina bakozesa okusobya amateeka ga Katonda. Muri iki kiganiro cy'ubutumwa bw'abamarayika batatu tuzabira ibyo bintu ngo tubisobanukirwe. Era mu njiri ey'abamarayika basatu tulina okutegeera ensonga eyo. Tuzareba abantu Satani yakoresheje ngo bitume aya mategeko y'Imana akurwaho. Era tugenda kulaba abantu Satani bakozeseza ebbanga ddene okusobola okusangula amateeka ga Katonda. Reka mbibutse yuko aya mategeko ane tumaze kureba. Era mukimanye bulungi nti gana amateeka ana ge tusoose okulaba. Ni umugabane wa mbere w'amategeko y'Imana atwunga n'Imana. Era gwe mugabo ogusooka ogwogera ku mateeka ga Katonda agatutwala mu bakabaka ba Katonda. Avuga umusabano ikiremwa kigomba kugirana n'umuremyi wacyo. Era galaga enkwatagana y'omwonoonyi yasobola okwatagana mu ne Katonda. Kuko itegeko rya mbere rivuga ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Kubanga lyasoose lyatugambye nti tobanga ne bakatonda abalala. Itegeko rya kabiri ryatubujije kugira ikintu cyose dupfukamira. Era etteeka ly'okubiri lyatuganye okufukamira ekifaananyi kyonna ekyole. Kubera yuko Imana yacu ari yo muremyi wacu. Kubanga tulina okufukamira Katonda waffe kubanga ye mutonzi waffe. Itegeko rya gatatu ryatubwiye yuko tutagomba kuvuga izina ry'Imana yacu mu busa. Kubanga eryokusatu lituganye okwogera oba okulayira Katonda mu bwereere. Kuko Imana ntabwo ari nk'abagenzi bacu dufata uko twiboneye, ni Imana yacu nyine. Kubanga Katonda singa muganda wo oba blaza wo yenna gwosaagisa nto ogenda mukwata nga bw'oyagala. Katonda wa kitiibwa. Iri tegeko tuzarigarukaho by'umwihariko kubera yuko abafite za jjajja babo bagira uburyo bazubaha. Era lino etteeka tujja kuliddamu bulungi kubanga waliwo abantu abeesize abajjajja baabwe ate ebyo bijjajja bye weesize nga n'engeri gy'obigonderamu. Abantu bafite uburyo bubaha Satani mu buryo rwose yabategetse. Era abantu balina engeri gye batyamu Satani ne bamuwa ekitiibwa nga bwe yabalagira. Ariko Imana yacu yadusaba kuyumvira tukanga kuyumvira. Naye ate Katonda bw'atusaba okumugondera osanga abantu baganye. Itegeko rya kane ryo rirakomeye cyane kuko rivuga ko twibuka umunsi w'isabato tukayiruhuka. Etteeka eryokuna ly'amaanyi nnyo kubanga Katonda atugamba okujjukira olunaku lwa Sabbiiti n'okuluwumula. Ariko abantu benshi cyane Satani iri tegeko yarikuye mu mitwe yabo. Era abasinga Satani yali wasangula mu mitima gyabwe abantu era n'alyozaamu. Tuzareba yuko iri tegeko ryo rigiye kuba intambara ikomeye hagati ya Kristo na Satani. Tugenda kulaba bulungi nti lino etteeka ligenda kuvaako olutalo wakati wa Kristo ne Satani. Kandi ryo n'itegeko rya kabiri hari abantu Satani yakoresheje barikura mu mategeko y'Imana. Ate ly'etteeka eryokuna erya Sabbiiti n'eryokubiri eryogera obutakola ebifaananyi ebyole okubisinza. Tugenda kulaba baani Satani be yakozesa okusangula ago amateeka gombi. Kandi ku murongo wa 12 w'iki gice era ku lunyiri lwa 12 lw'ekitundu 2 tuli mu Kuva hari amategeko y'Imana none agikomeza.
era amateeka ga Katonda gakyagenda mu maaso. Ne litugamba nti etteeka ly'okutaano, kitaawo n'ennyoko obasangamu ekitiibwa, ennaku zo zibe nnyingi ku nsi. Njakuwadde Mukama, mu nsi gyakuwadde Mukama Katonda wo, andiddemu. Kitaawo n'ennyoko obasangamu ekitiibwa, ennaku zo zibe nnyingi ku nsi gyakuwadde Mukama Katonda wo. Murumva yuko dutangiye undi mugabane w'ayandi mategeko avuga hagati yacu n'abantu bacu. Ndowooza mukitegeera bulungi nti tutandise omugabo ogw'amateeka agogera ku nkwatagana y'abantu n'abantu abalala. Ku murongo wa 13 hari irindi tegeko rivuga ngo, ku lunyiriri olwa 13 etteeka ery'omukaaga ligamba nti totanga. Rivuga ngo ntukice, kandi 14 naryo rikavuga ngo ntugasambane. Eryokuna ku lunyiriri lwa 14 etteeka ery'omusanvu ligamba nti toyendanga. Irya gatatu riravuga ngo ntukice, kati ery'omukaaga ligamba nti totanga, kandi irya karindwi rikavuga ngo ntugasambane. Ate ery'omusanvu ne ligamba nti toyendanga. Irya munani rikavuga ngo ntukibe. Ery'omunaana ligamba nti tobanga. Irya cyenda rikavuga ngo ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe. Ery'omwenda ligamba nti towayirizanga muntu muno. Irya 10 ari naryo rya nyuma rikavuga ngo ntukifuze inzu ya mugenzi wawe. Erya 10 ligamba nti teweegombanga ennyumba ya muntu muno, teweegombanga mukazi wa muntu muno, newankubadde omuddu we, newankubadde omuzaana we, newankubadde ente ye, newankubadde endogoyi ye, newankubadde buli kintu ekya muntu muno. Bavandimwe namwe nshuti zacu, era abarugana n'ab'emikwano, ndagira ngo tubibutse neza yuko ayo mategeko ayandi dusome 6 era tubajukiza bulungi nti gana amateeka omukaaga amalala akubiye mu itegeko Yesu yabwiye umwigisha w'amategeko, ge Yesu ge yayogerako n'omuyigiriza w'amateeka, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. we yamugamba nti yagalanga muganda muliraanwa wo nga bwe weeyagala wekka. Muri Matayo igice cyaho cya 22 ku murongo wa 35, mu Matayo sura 22:35 nibyo Yesu ari kubwira umwigisha w'amategeko. Yesu byayogera n'agamba omuyigiriza w'amateeka. Bavandimwe namwe nshuti zacu, n'olwekyo abooluganda n'ab'emikwano, murumva neza yuko aya mategeko 6 avuga imibanire yacu hagati y'abagenzi bacu. Ndowooza mukitegedde bulungi nti waliwo amateeka 4 agogera ku nkolegana y'abantu ne Katonda, ate oluvannyuma amateeka 6 ne googera ku nkolegana y'abantu n'abantu abalala. Ariko ibintu byose kubera ko Satani atabishaka, naye ate kubanga ye omulyolyomi Sitaani bino byonna tabyagala, byose akoresha uburyo bwose kugira ngo abantu bice amategeko y'Imana. azaakozesa engeri yonna abantu okusobola okusobya amateeka ga Katonda. Itegeko rya 5 rivuga kubaha ababyeyi bacu, naryo Satani atuma turyica. Era etteeka ery'okutaano erigamba abantu okusangamu bazadde baabwe ekitiibwa, naryo Sitaani aze alirwanyisa. Kubera yuko twavukanye kamere y'icyaha, atuma dusuzugura rino tegeko tukaryica naryo. Era lino etteeka ery'okusangamu abazadde baffe ekitiibwa, Setaani nalyo alirwanyisiza nnyo abantu okulisobya. Kandi iri tegeko rya 6 naryo Satani atuma turyica. Ate etteeka ly'omukaaga nalyo Setaani aleetedde abantu okulisobya, kubera yuko abantu rwose barifite imigambi yo kwica bagenzi babo, kubanga waliwo abantu abalina emitima emikyamu okutaba naabwe. Kandi iri tegeko rya 7 naryo Satani atuma turyica cyane. Era n'etteeka ly'omusanvu nalyo Setaani aleetedde abantu okulisobya, kubera ko kamere y'icyaha ituma rwose imibiri yacu yifuza bagenzi bacu maze tukabasambanya. Kubanga obwenzi bususse, abantu beegomba bakazi b'abanaabwe, era abantu benzi nnyo. N'olwekyo Setaani agezaako okulwanyisa lino tteeka erigamba nti toyendanga. Iki cyaha kirakomeye cyane kandi Imana iracanga cyane. Era kino ekibi Katonda akikyawa era akikyayira ddala, kuko Satani agikoresha kugira ngo ahumanye imibiri yacu. Era kubanga Setaani akikozesa okwonoona emibiri gy'abantu, siriimu mumuwulira, enziku nayo nga weeri, era obulwadde ebibi ebiva mu kwonoona lino etteeka era abasinga mu butegeera. Bibiri itubwira yuko icyaha cy'ubusambanyi gikorerwa imbere mu mubiri. Era Bayibuli eraga bulungi nti ekibi eky'obwenzi
kubanga gikolebwa munda mu mubiri mu birowoozo n'awalala. Niyo mpamvu Imana icyanga cyane kandi ikaduha itegeko ryo kugira ngo tukirinde. Kyova olaba Katonda obwenzi abukyayira ddala, kyova olaba atuwa amagezi okubwewala. Itegeko rindi liravuga ngo ntukibe, era etteeka erigamba nti tobbanga. kandi abantu benshi cyane iri tegeko barabyica kandi bakiba bagenzi babo. Naye bambi abasinga babbi, abantu babba banaabwe. Abantu baba bafite ubugambanyi kugira ngo batware imitungo ya bagenzi babo. Abantu babbi bakola pulaani z'okubba obugaga bw'abanaabwe. Baba bafite uburiganya bwinshi cyane kandi bakomoka kuri Satani kubera ko ari we wabikoze. Era abantu bwe batyo balina ensibuko eri Satani kubanga yabayigiriza. N'ayandi mategeko asigaye yose Satani yagiye ayica kandi arayagabanya. Era n'amateeka gonna agasigadde Satani agezezzaako kugalwanyisa era agamu n'agasangula. Iri tegeko rya 10 by'umwihariko naryo tuzarigarukaho. Lino etteeka ery'ekumi nalyo tuliriddamu kuko Satani yari abantu yakoresheje bigatuma baricamo kabiri. Kubanga Satani alina be yakozesa lino etteeka ate ne balyawulamu emirundi ebiri kugira ngo basibe icyuho cy'itegeko rya kabiri bakuye mu mategeko y'Imana, okusobola okugatta lino etteeka eryokubiri lye basangulira ddala, era lino erisembayo ery'ekumi baliyuzaamu emirundi 2 baanaabo nabo tujja bamanya. Byatumye barigabanyamo imigabane 2 maze batuma basiba icyuho cy'itegeko rya kabiri. Kati lino etteeka ery'ekumi balyawuzaamu emirundi 2 okusobola okugatta wali we bajja etteeka eryokubiri. Turagusaba kugira ngo ukomeze kuba maso kandi uhuguke, gwe weekwate ku ledi eno okusobola okuwuliriza ekigambo kya Katonda. Buri gihe rwose buri gitondo ujye uba witeguye kumva neza ijambo ry'Imana. Gwe buli lunaku beera nga weetegese okuwulira ekigambo kya Katonda, maze tuzashyira amabanga ya Satani hanze uburyo yanga amategeko y'Imana. kubanga ebyama bya Satani byonna okulwanyisa amateeka ga Katonda tugenda biyuwa kugira ngo biduheshe umugisha wo kuzabana na Kristo mu ijuru. Byonna tulina okumanya bulungi okusobola okubeera wamu ne Kristo mu bwakabaka bwe. Dukomeje kukurarika kugira ngo ujye ukomeza gutega amatwi kandi ufite Bibiliya yawe mu ntoki. N'olwekyo tukusaba tukwegayirira beera nga olina Bayibuli buli kumakya tusobole okugenda mu maaso n'ekigambo kya Katonda kugira ngo biguheshe umugisha wo kumva neza icyo Imana yashaka kutubwira mu ijambo ryayo, okusobola okutegeera Katonda kiki kyayogera mu kigambo kye. Bavandimwe namwe nshuti zanjye turi kugera ku musozo, ab'emikwano n'abaluganda nga tunaatera okumaliriza, ndagira ngo mabwire umugambi w'Imana y'amategeko yayo kuri twebwe. tulina okutegeera ekigendererwa kya Katonda n'amateeka ge ku kikwatagana n'obulamu bwaffe. Imana ntabwo yigeze ikuraho amategeko yayo, kubanga Katonda tajjangako amateeka ge, ahubwo urupfu rwa Kristo rwakomeje kuyakomeza ruyagumishaho. wabula okufa kwa Kristo Yesu kwayeyongera okulaga empisa z'amateeka ga Katonda. Wowe uvuga yuko Imana yakuyeho amategeko yayo kubera urupfu rwa Yesu, kati newe wabeerawo omuntu akulimba nti okufa kwa Kristo Yesu kwajjako amateeka, ndagira ngo ubwire yuko uri kubesha kandi ibyo bintu bikomoka kuri Satani. oyo aba mulimba era abanabbi w'obulimba ensibuko ye aba aveyo eri Satani. Uwo ni umugambi wa Satani wo kugira ngo igitambo cya Kristo cyo kumvirwa, era ekigendererwa kya Satani okulwanyisa amateeka okulemesa abantu okukkiriza mu saddaaka ya Kristo Yesu. kuko azi neza yuko iyo umuntu yumviye yakiriye Yesu mu bugingo bwe atuma amategeko aribwo yumvira. Kubanga ye Satani akimanyi bulungi nti omuntu bw'akkiriza mu Kristo Yesu mu mazima asobola ate okugondera amateeka ge tusomye. Ariko rero Satani akomeza guhimba imigambi ikomeye cyane kugira ngo akure amategeko y'Imana. Naye Satani omulyolyomi akyeyongedde mu maaso okulimba abantu obutagondera amateeka ga Katonda. Ariko nagira ngo tujye mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri turebe umugambi w'Imana mu mategeko y'Imana. Naye tugendagenda mu kyamateeka ekyokubiri tusobole okumanya ekigendererwa kya Katonda ku mateeka ge. Amategeko y'Imana afite uburemere cyane kandi hari ikintu Imana yashyiriyeho. Kubanga amateeka ga Katonda tegamala gajja, alina ekigendererwa ekyaleeta Katonda ekyamuleesa amateeka asobola okugatuwa. Mu gice cya 6 guhera ku murongo wa 4 ndagira ngo mbabwire amagambo ariyo.
Ky'amateeka kyokubiri sura 6 olunyiri olwokuna tusomewo. Wagamba nti wulira gwe Isirayiri Mukama Katonda waffe ye Mukama omu. Ku lunyiriri olwokuna ku murongo wa 4 w'iki gice hari amagambo akomeye cyane avuga ngo gutegeka kwa 2 igice cya 6 guhera ku murongo wa 4. Ky'amateeka ekyokubiri sura 6 ku lunyiriri olwokuna hari amagambo avuga ngo umva wa bwoko bwa Isirayeli we, wulira gwe Isirayiri Uwiteka Imana yacu ni Uwiteka Imana yacu ni Uwiteka Imana yawe, Mukama Katonda waffe ye Mukama omu. ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose, era onoyagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'emmeeme yo yonna n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, era n'amaanyi go gonna. Ku murongo wa 6 hari amagambo avuga ngo aya mategeko ngutegeka uyu munsi. Ku lunyiriri olw'omukaaga lugamba nti era ebigambo bino byenkulagira leero ahore ku mutima wawe, binaabanga ku mutima gwo. ukigira umwete wo kuyigisha abana bawe, nti era ononyiikiranga okubiyigiriza abaana bo, ugiye avuga wicaye mu nzu yawe, era onobyogerangako bw'otuulanga mu nyumba yo, kandi nuko ugenda mu nzira nuko uryamye nuko ubyutse, era bw'onootambuliranga mu kkubo, era bw'onoogalamiranga, era bw'onoogolokokanga. uyahambire ukuboko kwawe akubera ikimenyetso, uyashyire mu ruhanga rwawe hagati y'amaso yawe, era onobisibanga okuba akabonero ku mukono gwo, era binaabanga eby'oku kyenyi wakati w'amaaso go. uyandike ku nkomanizo z'inzu yawe no ku byugarizo byawe, era onoobiwandikanga ku mifubeto gy'ennyumba yo ne ku nzigi zo. Imana yacu rero irakoze cyane ku bw'aya magambo itubwiye muri iki gitondo. Katonda yebale olw'ekigambo kye kyatuyigiriza ku makya gano, kandi nagira ngo mbasabe bavandimwe ngo mwumvire Imana, era tubasaba tubeegayirira okugondera Katonda, kuko Imana yashaka ko tuyubaha kandi tukayihimbaza, kubanga Katonda ayagala tumutye tumusangemu ekitiibwa, kandi kuyubaha no kuyihimbaza ni ukuyumvira abavandimwe, era okumutya n'okumusangamu ekitiibwa kwe kumugondera. muri iki gitondo Imana yacu ibahe umugisha kuko mwateze amatwi ijambo ryayo. N'olwekyo enkya ya leero tubasabira Mukama okubawa omukisa olw'okuwuliriza eddoboozi oba ekigambo kye. Turabasaba kugira ngo mukomeze kwigenzurira mu ijambo ry'Imana, naye tubeegayirira okusigala nga mwesomera mu kigambo kya Katonda. abantu benshi cyane barayoba kubera ko badafite ijambo ry'Imana nk'umuyobozi, abasinga babuze olw'okuba tebalina ekigambo kya Katonda ng'omukulembeze waabwe. icyo kintu cyo Satani yabanje gukora kugira ngo abangishe ijambo ry'Imana, kubanga Setaani kyasooka okukola omuntu okumubuzaabuza obuteesomera mu kigambo kya Katonda oba okukikiririzaamu. ndabasabye kugira ngo mugire umugisha w'Imana kandi Imana ibakomeze. N'olwekyo tubasabira omukisa mu Katonda waffe mu Mukama waffe Yesu Kristo okweyongera okuguma, ubuntu bw'Imana bubane namwe muri uyu munsi, era ekisa kya Katonda kibeere wamu nammwe mu lunaku olwaleero. nibyo tubasabiye natwe twisabira mu izina rya Yesu, era kye tubasabira naffe nga twesabira mu Mukama waffe Yesu. Yesu, Yesu, tumulindirira Yesu, Yesu, tumulindirira Yesu, Yesu, tumulindirira Yesu.